tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale nkulamusako yena gy'osinzira okuba ng'otulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku There is Still Hope tu this new testimony mwebali kubanga mutugobera nakusomeza 2/9/2025. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi omuliro mutukuvu tulungamye mu kaseera kano Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nange mbalamusako nnyo mwena mwena abeekumira ku There is Still Hope. Mukola ky'amaanyi mwena mwena abatugoberera mu Kristo Yesu. Kale naku lwa mukaaga lw'olunaku lwaleero so katugayako mu ggwanga erya Kenya waliyo essomero saa zino baaligadde gavumenti ekyakola okunoonyereza kwayo naye kiraga nti omukulu waalyo mu Luzungu mu Luganda Muzungu abaidi teacher abadde awaliriza abaana okusinza Krishna basooke bafune ekyokulya. Nonoga nti kakati lunch time buli asinza Krishna gwe tuwe mmere atasinza biveemu atasinza Krishna gwe tewali mmere tulangiridde okusiiba. So ng'omwana akwata agenda wali ekifaananyi kya Krishna nga babayigiriza ne beboogera n'ebigambo wavaayo ne bamuwa sowaani y'akawunga n'ebijanjaalo ebitali bisiike byebyo. So awe tutuuse awo twajja tubagamba bwe kiri amasomero gaawambibwa ni wali order asajja bali kufuba ogiteeka mu nkola bintu bya implementation kati okitegedde. So baana bangi ate awo abantu bagamba musimanyi babadde babawaliza okola ki okusinza. That was dedication. Wabadde kubawungayo. They were dedicated in the hands of Krishna. Bawonze emikono gya Krishna kati. Era ebigambo bye babagambye singa balaze awo gamba naye ebigambo ebyo bo bayinza obutabitegeera makulu gaabyo boogera naye bano ababagamba bo bamanyi deep obuziba bwakyo ebigambo ebyo bakola ki baba boogera. So abazadde mwe munaasalawo musula obuvunaanyizibwa bwammwe Bakrishna balina obudde bw'abaana bammwe kituufu nnyo ekyo bo bajja bakyusa. Kakati tutegedde nti ggwanga erya Kenya gavumenti esazeewo esooka eyimirize enzikiriza y'Ekihindu nga erimu Krishna okumala ebbanga eritali ggere nga bwe bakola okunoonyereza ku nsonga eyo. Ndawano mu Uganda enzikiriza ya Hindu weeri ate eri mu mateeka ag'e Uganda. Kati olina ogenda bagamba byemukola bimenya amateeka. No, bali registered by law and they are recognized by the government. Era nze balaba Call Center TV nga bajjaguza emyaka gyabwe batera kuba na bwana buto bwe basinga okwagala bave eno nga bamaze okubuyigiriza babutendese. So asooka tukutwala mu ggwanga erya Kenya osooka olabe ku engeri abaana abo oba omusomesa oyo awe twogerera atemera amabega wa mitayimbwa nesimanyi bamusango kyebagenda omuvunaana kuba mu mawanga ga Africa there is freedom of worship gyegamba zisina musango ku Lusina yabawa emmere. Hale omuntu akuwa emmere lwaki tomusinza tulinako injala gye tuba tosizako nti tubakubye balina obuzibu tuba waliwo abasaze emisale oba abalepinzi kati musango kyawo lwaki mubakaka ate batya mubatwalayo nampaka alayeko akatami waliwo gwe tukuba batugamba abaana mu abataddemu ebigambo babataddemu ekyejo naye Krishna naye anyumirwa nnyo gwawe emmere amwebaze. Kakati musango ki gwe tukoze era ogenda Abahindu balooya bagenda vaayo awo ate kankuba Kenya ejja kumala yeetonze agenda kwetonda bwetonzi naawe ate omuntu kati Kenya tesobola kweyimiriza teri ggwanga lya Africa ono eryeyimirizaawo
Iri government number. Eruwa. See you get. Kenya ebbanja lyerina. Yindi eyiza okuba erinako. Akakwate. Katuwekera ku masha. Kale. Mutwesente zaffe zonna. Tubiveeko. Baviire no baviira. Twawukane mu bulungi. Batwala Nairobi ekibuga kyonna. So galaba enzikiriza z'Abachina nazo nga zikula mu mawanga ag'enjawulo. Kituufu nnyo ekyo. Kozi bo basinza Buddha. Ojja kulaba Buddha nga naye enzikiriza ekuze. Gavumenti nga tosobola kuyimiriza Buddha niwola nga byakola tebiriiyo. Mulina omuleka. Akubanja. Buddha. Bayibuli egamba oyo gwe babanja abeera muddu. Muddu akuwoze. Kati ensi zonna ezisinga zaafuuka baddu babu Katonda obulala. Katuve Kenya tweyongereyo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Kuna maombi ambayo yeye alitupatia, lazima tuyajue, tuyakariri, na pia tunaomba kadri ya kila kitu. Hapa nawaonyesha picha hizi. Haya ni maombi yale ambayo yanastahili tuyaombe. Ni mwalimu wa chakula tuambia zaidi. Tuambia zaidi mwalimu wa chakula. Baada ya nini? Haya ni maombi haya. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haya ni maombi ambayo lazima tuombe, kumshukuru Mungu na pia kumshukuru yule ambaye anatupatia. Akatambi akonozo kalabye. Akatambi nkeke nenye. Bambe bu innocent children. They are innocent. Kakati kye bakozesa nti Africa as a continent tuli baavolwa ignorance yaffe. Obutamanya bwaffe. Ninga is a continent esinga obugagga mu nsi yonna. Tuli bagagga ddala. Ninga kati tuli baavu ndowooza. Buli bw'obeera omwavu wano n'ezolina ziggwawo. Zigenda bwezityo. Kati wano we wafuga zolina. Kakati bakozesa izo nti sitaani kyasoose wavuwaza mawanga. Negavuwala. Mawanga maavu. Kati amawanga egabeera maavu n'abantu baba baki? Babeera baavu ddala. Kakati omuntu watandika wali akasomero. Nali omwana tumuwa lanchi ya bwereere. Tumuwa ebitabo. School fees wadde osasula mitwalo 10. Tukusaliddeko. Ojaleeta 2,600. Omusanvu nnya baguntemyeko. Mpulira. Okitegedde. Lusina yakola ki? Yamuwa. Yabikoze. Ojja laba ng'amazima olabya ddala tolina twalawo omwana naye olw'embeera ojja kukubira ne baganda bo bonna obalagirire bagaye Mukama yakubye ekkubo ekyamagero bonna mubaleete ate kye bakola bateekawo ne boarding naye bana asimanya azadde batuliko kizibu ti olabira ddala awantu nti wano sabateekawo omwana wange mu boarding wano nino otwalawo omwana okitegedde wali gye naadde Joluli addeyo n'owempita oli yazimba ekyumba kye ne kimulema n'ateekamu essomero mu kiyumba eyumba eyo baya lumu 3 kati lumu emu bano bafeesinga eri eyo bebi middle n'efeesinga eno top n'efeesinga eno P1 n'efeesinga eri mu lumu egi lumu emu kati lumu endala ye lumu ya director abeera omwo stroke head teacher stroke basa ye muntu omwoyo natuludde ne Mukama embeera eno mutolina teetawo omwana mutolina leetawo omwana mazima gatwana omwana agenda asoma biki lumu emu bumanyi nawe bulumu ennaku zo bwe tuzimubeeremu kirasi 4 ate tebyatuuka waggulu direkita abakusimu ye era abaana bawulira byayogera agambe webali abaana naye embeera oluusi ekuwaliza n'obatwalawo
nga toyagadde ojaga school fees esatu kanaana wangu nnyo obusente butono kati woyagadde omutwala olunaku zino we atufuna omwana abeeko asomerako awali amagezi bwana 5,000 kudda waggulu awo mbojja mufunirawo okwo kati kuliko vaani kati sente za vaani zebakusaba onazisasulamu ttaamu 2 kati nga lwaki taamutwale wali ababazaawo ate nabo bagenda mugoba amaleko ewaka wiiki nga tezinalagwe embeera mbi obeewo walogezima embeera yayonona bano ba globalists bakutte sente zonna bazisibye bwekiri amawanga bagaavuwaza gonna n'abantu bonna baavu nnyo kati olina ofukamira olina okuvunama kati kandi esomero weritowerega nti kati abaana biki mubaleete oli editi kyagenda nakwewooza akajja kuvaayo nga talina namusango zenkubuulira tebajja kumukwana kisi singa abadde aleepinze awogamba kale kituufu buli abaana bayemere mubasinze ku lusina akoze musango ki nti tetulaba musango essomero mwagenda oleeta abaana nga mumanyi n'essomero ku lusina yalikulira musingibwa ku lusina osuubira ki ndyaba alina kuba ku lusina kakati kiringa musamize kutandika ssomero awali n'essabo lye nga wewali ki wewali n'essomero kati omwana omusanga mu bibbo mu bigali ng'oyomba mugamba kasatu mwana ng'akola ki mu bigali wamuleeta wa wamuleeta ku ssomero kati ssomero jjajja yalitandika anti kati yakituufu omusingi wogenda ku masomero ga yumeeya okulaga nti yumeeya wabaawo omuzikiti wabeerawo omuzikiti eyo lwa yumeeya kituufu nnyo amasomero ga CU okulaga nti si wabeerawo ekereziya nga kuliko n'omusaalaba kituufu nnyo kakati gwogenda otwalawo swahaba isima ku CU oba otegedde nti eno ki nti eno CU osanga mu kyaki toyomba ng'akuba ennanga kale ate baddaga omusanga muzikiti guli waawo bamuleke ku lwokutaano agende ng'asaale omwana bange bamuleke wategera alina essomero omusingi gwalyo ki gwa Katonda gwa Bukatuliki ogwo CU kituufu nnyo kakale ate oyomba ki wali mutute ku yumeeya n'agenda n'asaala eswala wali tomanyi ti wano paapa oyo omwana namuleeta najjewo amagezi namuleeta jjewo hati magezi naye ati omusingi essomero eranga nnyo omusingi bw'otwala omwana ku ssomero ly'abasiraamu babakako okusiba obukaya n'okusiiba byampaka kati ng'omusanga basibye akakaya ng'omugamba lwaki headmaster nti wasira mukaddi mwana wange nti mugjeewo ffe etteeka lyaffe wano essomero liri ku musingi gwa busiraamu kituufu ekyo osekede kakati byebyo tosasanga mwana mu bigali nga wamutwala ku ssomero ng'ali kunoga nga foundation ya jjajja ng'ali mu ssere ali n'oli ajja bagamba bano abaana emmere gye tubagulira buyambi buva India mu India tuwa ekitongole kya Kurusina kati mwe musuubira kya balina ofuna ku bifaananyi nga baana basinza Katonda ayongera akawunga ayongere kawogo kale banasindika bye batalabako naawe bw'osobola okusiga abantu nga tolaba bimera n'oyongera okusiga tekitoboka kati oyagenda avayo nga talina na musango kuba mu vidiyo temuli gwe bali kukuba taliyo jasi bakugamba tewali mmere kuja ng'ogenze kusinza ku lusina kati kiri erigwe oba ali toyagala mwana asinze ku lusina walibadde omuyigiriza kati akitugenda okusooka okubayigiriza twagala tubayigirize freedom of worship tokaka mwana walina okuba freedom of worship lwaki tomukyusa waba aganyi wemmere there's freedom of education mutwale ku ddaala lyonna lyo lyokka lyeririwo kati wano omwana wasomedde okuva P1 alina omaliraano P7 ati ku lusina yasasula abasomesa oba toyagala atandika eriryo kakati okusinza ku New World Order program twabagamba etteeka erisooka banagalisi Beire agamba take God and prayer out of education system jawo Katonda n'okusaba mu system y'ebyensoma kyekiriwo kati buli okwata Katonda n'omujja mu byenjigiriza ogenda kufulumya biroboti ziba zivuddeyo kati omwana agenda kufuluma nga dokita naye ng'obwa dokita bwe buyamba sitaani
nga bugasamu setaani abafuluma nga looya obwalooya bwe ng'ate awolereza sitaani awolerezamu kati basijazaawo abawolereza sente obudde eki byonna wabiteekamu. Why? Foundation. Abana tubawadde foundation, abana tetubafaako, olidde tubasindika mu byalo, olidde tubalekera TV, jjajja asiba masabo buli ssaawa, omwana avaayo ayiza okutabika omuddo, okuloga banna ababba peeni. Kati abasigiri nkyo nnyo oba baakire tulinamu era gulo omulembe gwavunda. Nze simanyi abaana betugenda beera nayo emyaka 3 okuva kati. omwana agamba ofuna olubuto tobonabona nze ninayo eno ebikuyamba. Abaana bamanyi eddagala gwe balitegeera bulungi naye buvunaanyizibwa bwaffe nga ki ng'abazadde tulemereddwa okukola kyetuteekeddwa okuba nga tukola ki nga tukola. Ffe tumanyi sente ye buli kimu. Ezo sente zo zennyini sitanzi agenda okukozesa yole ye lion olunda empologoma olunda omusota nga ogugulira emmere ku sente zo oguliise gunyirire gukule gukumire. Ate ofuna katimba akato kasobola okumira wadde kanawolovu ate kaba tekasobola kati kaweemu emyaka 8 nga kakuze ojja sanga abaana bonna bali mu lubuto lwako nga siwali nga bonna bamiriddwa. Kati kyekyo bwolina tegera nti kano kasota kato kakuttirawo nga bukyali bwe kaleke musota gutiisa ababbi ne badduka. Gulidde abaana bonna bwoli mukutya ababbi mujja kulya baana. Kati kyekyo abaana tubalese mu initial stage tuyinza obaana ndolingiramu osanga omuzadde ali kuguluba n'omwana myaka 3 omwana ntabudde walinda wali at least wagezaako ng'akyali oba nedda nti nedda kati omwana yalinga ne jjajjawe yalinga ne taata yali asibanga ku ssomero olidde wemutwala mu kyalo wemutwalako e Dubai. Anti kati nzo ndaba mirimu mingi kati abaana balina okubeera kwa jjajjaabwe wasenga ekyamukaaka eyo bajja kudda bagende ku ssomero mukole kola mingi kati nze nina okunoonya school fee ajja tuuka kutunuzeemu episito omwana njagala sente ate iyi njagala sente oba ogenda okuva gy'ova mbu manyi abalina ku sente ngenze Dubai womulaba ng'ennyumba kuliko ekipande ndi what teri kutagalira wano banka property restricted omwana yakutunda dda oba oyogenda okudda engulu ng'akola epinze omwana ng'alepinze maama we oba baganda be. Yaani gwe olimala kiroozaako oddemu amagezi ne wano kyabika tetunnakiroozaako ogusota gukyali gulinde gukule gujja okukumira. So yeyo ni wali odasi Katonda mujje Katonda omutuufu mu masomero muleetemu bukatonda bukurusina buki genda muzadde katekankuwa omuwaaka abaana tebazeeyo genda ku ssomero mu library waba wa bebi obasayeko ku bitabo bye basoma oyiseemu amaaso ujolaba witchcraft abaana bayigiriza kuloga busamize buseegu bakurishina be babeera muli engeri omuzadde gyesasoma sindikayo omwana asome bakatinze bajja kumpa akatabo ndabe bufaananyi bwokka ate ebifaananyi bikutegeeza kinene n'okusinga ebigambo wali ebifaananyi binyambako obutamanya tebujja kujjizako omusango bwefula atamanyi gyolwa tosaafunayo amanyi bwefula ki walokokera wali olina kyomanyi tewanoonya amanyi kati tomanyi kakati naawe gwegambe nti ffe tetwasoma omanyi tolinayo tulina Katonda akuwa amagezi engeri yonna ojjate lwaki manyi tunoonya excellence academic excellence omwana yayise what about spiritual excellence spiritual excellence kale tusaba ffe
anti byebyo bajja gandu babatikira nkyale era agweddalu omwana tobalabangayo balaba usasule semester azirekeyo awete anti ononya guki excellence amali senior 6 muwulidde mu afiiro ng'ogusomero gwamuwonzeeyo kandi mwe muli academic excellence ofiire omwana ofiire obudde bw'omutadde ofiire finances mbwakuononya excellence tetuganyi oba olina obusobozi nga ofunye n'essomero eddungi batwale bafune excellence but as they get academic excellence gezaako bafune ne spiritual excellence ebyo ebintu ebibiri woli byawula ogenda kubeera na mukebe gwa mwana newaanaabanga jaaji agenda kubeera jaaji omukebe agenda okaabya obukaabi abantu wejjuse nti wanaaba dokita ekintu kijja kuba kyedomodde bwedokubanga bano abagala odigida ng'olufuna totawaani genda bugenze genda bebagaba ebirwadde bebakola virus kati kinaakusanyusaawa tunonya academic ki excellence kati academic excellence etambuliramu ne spiritual excellence kituufu nnyo spiritual excellence yefuga academic excellence bangi they are academically successful they don't have jobs tebalina mirimu amabaluwa bagateekako mitwe abamu bagatunda amabaluwa kyokka bebagaguza tebatuuka eyo naye ate bo beevuga gwenyini bbaluwa olimu oluzungu olwogerera wali ku mweso ku luddo ku matatu ku mwenge wokoma kukyala ayagala omuwandiikira application ajja buzi nga kugulayo kicupa kya soda kya 5 ne keeki yagamba gutofaayo webinaayita oddamu mulanga akuliisa nfuufu naye mutabanyi wa gundi kale nze namuwandiikira ne application omwana oyo nga bikopa n'amanya gaffe ate olaba oyo omwana oyo yafunanga 00 akopa ennaku z'omwezi n'akoperako n'erinnya naye lengera ankuba enfuufu kyokka tebaagala kumanya oyinza okuba nga gwofuna ne grade nnungi osinga ezize bwe kiri naye waliwo ekituuka nga spirituality yefuga okitegedde so wazadde mwe muli awo ne Alice Bailey laws balize implementinga gwe yakwata nafuna budde butulako n'omwana abaana ku masomero bingi bye babakoze naye nga bebatwala mu bwakabaka bulala gwoba olinze nti naye bamumemmere asinze kuleshina balina formats mpitirivu bazibekala ezo emmere baziwonga baleeta emmere ne bagiwonga ne batwala mu store ne bagiwongayo mu mizimu ne bawa abaana ne balwala ne bawunga ne bakola ki so ffe tukubuulidde nga bukyali onoddaawo tojja kukwasaamu yadde n'akatono ojaga naye abaana bansala magenda n'amaddu naye abaana 8 nga atazaalanga nga waliwo watuuka ng'obalabamu empeke ng'era essuubi lyo lyonna liri mu ki mukama nonyamba bano abaana n'okola naye walemererwa paati eri spiritual kati biri awo bikutulugunya mama nze nsaliraako ewange wogaana nze okukutta nze tekindimu buzibu mama nze nkuyonka nze nkujjawo nze kati olina mugaso ki kazende boyi mwana onootera n'okugenda ndaba oweddeko mwana mulemera ku nsi mukuze mulidde lwaki temulekera ffe bamusaayi muto myaka 22 naye mwana wogaana okumpa amajja nja kusalako ekiro nja kusalako nze nallo sibola yatuzaabo sibula egiranire tukulemereddwa okukola bituuze maze giriisa nga yakitayo kulumi kale ddamu ebigambo bino osobole okuwunya emmeeme eyo ate wamu n'omwana wo muzadde teweefaako wekka nga bwe tukugambye efaayo ku bulamu bw'omwana bangi mufuddeyo ku by'essente ne ku bisigadde naye obulamu bw'abaana obw'omwoyo mubulesse kyoba bayingidde mu ndagaano embi
naye agamba Yesu olwaleero mpulidde message ku bulamu bwange sooka okukwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza ne ku lezadde lyange nalo likyaliramu twatula obeere gwe omulokozi waffe w'obulamu bwaffe ate omu n'abaana otuwe ekisa osobole okulungamya abaana baffe ekkubo ery'obwa Katonda mu Kristo Yesu. Amina. Kale gwobozeemu ebyo amaze okuba ng'ofuna obulokozi n'omwana azeemu ebyo kasitobanga emyaka mikulu muko amazima amaze okwetwalira omulokozi. Kakati abaana tubawe foundation nti niwe babeera nga bali wakati mu kiwonvu ekyokufa bamanyi ekyokukola bajja koola Mukama ajja bawulira era ajja bawonya egyo emyaka gyonna gye babeera nga beetooloddwa enkambi y'omulabe Sitaani. Katwetooloolemuko. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.